Wano bamenyawo kati wano ensenge kyaliwo ekikomera kati ne batunda sayidi eri batunda wano sayidi kati ne bamenya wano nga bagambye nti ekkubo erinaava eri lireeta ono gwe baguziza wano kati wano naye nga newali kati bakigendera buno bwonna buno wano nabagala obona bwewulira ekkubo wano buno ekkubo liri era nga liteerera wano wano ekyali kisenge wano nga kijja nekiyunga wano so wano nga kiri munda ng'ekikomera bwekiti kati wano bamenyawo nga bagaliko berituuse eri oli baguziza wali tugezaako okuddamu okuzibawo tuddemu kibeere nga kikomera naye tugamba nti akatujja tulekawo baire nga tusobola okulaba kiki ekifo eno engeri y'obulumba gayinza kuba kubanga batugwiranga bugwizi bagwanga bugwi kati waliwo ekikomera kyebamenya kyali kijja wano kikoma wano ekibako kati nga bagakizimba kya mukeeri kati kino kyebamenya wano kwefuna abakuumi naye ndowooza kitutte wano 2024 myaka nga 2 abatuufu nye wawaaliza Good Shepherd Gondi. Okay. Zino zammwe kyonna kiri wamu nga mukyalimu be mulabirira balinga bameka
Yeah. Buli wagenda ayina naki? Kati ensonga erisa omulamuzi kwe kubeera nti ekifo kikaayanirwa kirimu ebyapa bibiri. So okujja ku ground okulabya ddala ekifo kikaayanirwa kyekifaanana kitya, biki ebikiriko bisebo. Okay, nawulyako nti bano bakola special title, bano baani, bano baserumaga bakola special title kubanga nze nali manyi ebyapa ebibiri kakati ate nempulya nti bakola special title bakkiriza okuba nti yaabwe kati baddemba okutunda esebo. Kati nga nze samanyi kubanga ekyo tekyogerako nti ebyapa biri wano wabiri wali ekyo esamanya wabiri wano wabiri liddawa esebo. Iya nze nganze emboozi ye yalinga nnyo ku Davenport omuyita taata noono muzzukulu baati nti kubanga lumu muze yaddayo ng'ennyumba ye oba amazzi gaava gatya aba taapu zaabika zitya simanyi. Kati nagamba nti nasanze ebisenge bijjudde amazzi naye ndiwo n'omuzzukulu baati annyambako okwanika ebitabo byange. Nze yafa 2013. Kusinga ndoza 2018 awo 2019 iweeri ne kati era abaana we bali baani abatunda batunda ebitundu ebimu ne basalako ebitundu ebimu neffe weetuli. Simanyi bunene bwa ttaka lino bulungi naye kiyinza okuba nga era nga bw'oliraba bayika nga 2 kitundu simanyi bulungi bunene bwalyo esebo. Amanya gange nze Wilfred Luganda Serwagi, ndi mu kifo kino nga keyateeka obuvunaanyizibwa bwa muzeeyi Dokita Mukasa bwe yandekera bwe yali ng'akyali mulamu. Dr. Mukasa yalombo lya manya geveni akakwate gyoli eri Dr. Mukasa. Manya ge Dr. Joseph bali ku ddembe Mukasa. Nze najja wano nga omukozi oba kubanga ebiseera ebyo nga tukozesa oku volunteeringa. So najja wano nga nze kuyambako ku engeri gye yalina project eno ya orphanage kati ng'agizimba n'ezija nange ne muganda wange yandeeta mmere nga nnyambako kujjayo okwolesebwa kw'omugenzi. Kati bwe yandeeta nensangawo yalinawo sister we n'abazzukulu be kandi nga ye yasinganga kubeera mu America. Okay, yabeeranga mu America neyakyalanga bukyazi okujja okulaba project etuuseewa. So kati awo nange we najjira emyaka giri 1999 okuva awo. So kakati mu 2004 nandekera obuvunaanyizibwa obw'okulabirira ekifo kino. Kati bwe yawummula naye nga tena kuwummula abazungu bano ba Davenport bamutumanga okuleeta offerings ya Pastor Kayanja engeri bwe zityo era bamuyambangako n'oluusi Pastor Kayanja amuyambangako oluusi okutambula okujja bwe byabeeranga nga bimukalubiriddemu nga muzeeyi bya finance. Kati ne bamuyambangako okujjamu ne bakwatagana nga bwe batyo. So kati muzeeyi bwe yawummula
n'abanga yankwasa bali ba Davenport kati bankwasa ba Davenport nenga engeri balina omukwano ne Pastor Kayanja bo naye simanyi nnyo nkolagana ya Mwami Davenport ne Pastor Kayanja ne muzeeyi bwabanga anaatera okuwummula nankwasa ba Davenport kati ba Davenport ate nga mikwano gya Pastor Kayanja kati awo ne bankwasaganya ne Pastor Kayanja nangamba nti ekintu kyonna ekiba kizza obwetaavu bwonna waliwo abazze ku nsonga yonna ndabe Pastor Kayanja kati nali ndi wano omukulu Serumaga batabani be babiri basooka okujja amannya gesinza kujjukira bulungi okujjako njukirako lya batabani ba Serumaga muganda w'omugenzi muganda wa dokita kati bwe bajja ne bagamba ntwawulira muzeeyi yawummula so kati taata waabwe ono Mwami John Serumaga ayagala kutwala buvunaanyizibwa bwa muganda we akati nze ne mbagamba nti okke naye bwe muba n'ekimwetaaga kyonna mugende wa Pastor Kayanja kubanga abazungu bangamba nti kyonna kye beetaaga omuntu yenna kyalina kyebuuza alabe Pastor Kayanja era muzeeyi oyo batabani we bajja ne mbasindika Pastor Kayanja kati ne muzeeyi Serumaga olwaddako naye najja era n'abatabani abo ababiri era ne mbagamba nti mugende wa Pastor Kayanja kumera ku center bwe mwana kimwebuuza kyonna eky'ensonga za wano so nabagenda simanyi oba bagenda oba tebagenda simanyi naye kati nga beebuuza Pastor Kayanja yaani yayingirirawo mu bintu bino kubanga bo bali bazze nga bamanyi oba nze mutwe oba nze nvunaanyi gamba byange bagenda okuzira nti ate nange si byange kubanga mandekawo nga alabirira so kati bwe bagenda simanyi oba bagenda ekyaddako nagenda okulaba nga ate bazze nga batugamba tuveewo batuwa n'ebbaluwa etujjawo nentegeeza abazungu nali nategeezako abazungu ku nsonga y'abantu bano nga bazze kakati bwe baleeta ebbaluwa eyo nentegeeza abazungu era ne bagamba ndabe Pastor Kayanja kati nagenda Pastor Kayanja nansindika ndabeera oyawe ensonga ezo batandike ozikola ki ozikwata mu ngeri ey'okuzitereeza mu bwannannyini kubanga no bajjanga nga bannannyini ate nga nze muzeeyi teyabandikira nga bannannyini okujjako nali nkimanyi nti baganda b'omugenzi ba Dokita Mukasa ate sister we yaliwoko kati nga mmanyi nti si bapya mu kifo naye ng'ebibwannannyini nali si mmanyi nti nze muzeeyi teyandekera nti waabwe ekyo teyakyendekera kati bo ne bajja nga bannannyini nga baagala kutwala buvunaanyizibwa so nange nentwala nga bagamba ndabe Pastor Kayanja ensonga ezo zonna nenzi mugamba kakati batusindika ewa looya we so ensonga nezigenda mu kkooti so kakati okutuusa ebbanga lino nga waliwo ensonga ezo zibeetaaga okutereeza ezikwata ku kifo kino nempulya nti basala ebyapa so ne bajja batereeze ensonga z'ebyapa ebyo kati rero baganda b'omugenzi bagenda bafuna obwannannyini baasa obwannannyini okuva ku erosi bakita batya baasa obwannannyini erosi ne bagende maaso processing ebyapa nga basabye gundi muzeeyi John Serumaga abeere administrator w'ekifo so kati nagenda mu kkooti nabamuwa obuyinza obwo mu kkooti era ne batandika okulaba engeri y'okutunda so kati omulamuzi ebyo byonna bwe bize bigenda mu maaso abagula bakayana kati bana mukulu batabani ngambe nti ya Serumaga family ya Mwami Serumaga be batunda esebo buli mu kufuna ani mutuufu kubanga ye muzeeyi we yafa yaleka alese ekiraamo ffenna kye tutamanya okujjako nze nali manyibwa nannyini nga buvunaanyizibwa buwadde bali ba Davenport naye ng'ebyokulama nabikinze saabimanya nze kye namanya nti obuyinza buwadde bali naye nga bwe yaba bali kati ne bajja nga balina ekiraamo kubanga bwenagerako ne Davin baati okusooka nga nti muzeeyi yamuwa powers of attorney muzeeyi ani dokita nga tanaba kufa yawa gundi baati
ate Davenport muzeeyi nga nabakufa yaŋŋambanga nti neewuunya Katonda naddira nze omuddugavu nampa okuzaala abazungu mu kye tugambanga nti ani Davenport mutabani we kati nga akisa ne yeewuunya yaboola kye tuyita bo baba kita kwola mu ngeri nti yabatwala okubeera abaana be era ekyo nga akyewuunya nnyo naga ye abazungu ne bakuyita taata ne bakuweerezanga taata so ekyo buli kaseera bweyajjanga atubuulira ensonga eyo so kati bwe bikyuka nga biri obuvunaanyizibwa bwadde Davenport abwadde Baati nga mutabani saakyewuunya nnyo mu nsonga eyo so bwe byagenda mu kkooti ne basaba obwannannyini butandike okuvaayo so ensonga eyo kati bweri bwetyo wakati obwannannyini baweereza ebiwandiiko mu kkooti ebiraga nti be bannannyini b'obuweereza bw'ekifo kya muzeeyi omugenzi Mukasa bali ku ddembe. Ekiraamo kyali kiwa Baati obuyinza kubanga alinga omuzzukulu ng'omuzzukulu wa muzeeyi. Simanyi naye engeri bano gye oli gy'asaba ebbaluwa emuwa obuyinza okuva ku ono muzeeyi Sserumaga so kati baatunda ndowooza ne batandika okukyusa ebyapa ebyo. Enjawulo okugenda ku ttaka ne bagezaako okutandika okusenda kyawaliriza caretaker yali akuuma ettaka eryo olw'okuba kuliko orphanage okucommunicatinga ewa mukwano gwa Mukasa Joseph bali ku ddembe Pastor Robert Kayanja era caretaker n'acommunicatinga ne family ya Davenport mu America. Awo netusobola okukola okunoonyereza ne tugulawo omusawo gwa criminal ku CID Kibuli eyakola okunoonyereza era nesobola okuzuula nti ebintu bino byonna bafooginga bifooginge. Oluvannyuma lw'okufuna information eyo twafuna obuyinza obugenda mu kkooti okubanga tuyimiriza ebyo ebikolebwa n'okutaasa ettaka eririko abantu abayambibwa obuyambibwe. Tuli mu kkooti twafayiringa application esaba okuyimiriza okukyusa ebyapa eri abo abantu abasobola mu lukujjukuju okufunako ebyapa ku ttaka. So leero ekituuse mu kkooti nga kkooti eyagala kulaba boundaries ez'ettaka eryo nga terina bakusalwasalwamu zaali ziyitawa era n'okusobola okumanya ettaka ani aliriko ani akolesa ettaka. So y'ensonga lwaki leero omulamuzi asobodde okujja ku kkooti oluvannyuma lwekakola ensala ye ku application gye twateekayo mu kkooti okubanga tuyimiriza okukyusakyusa ebyapa kubanga oluvannyumako emabegako awo wetwasooka okuwaabira mwami Sserumaga John Baptist omusango twaguwangula naye twagenda okuzuula oluvannyuma nti ate yali agenze mu maaso n'asalaasala ebyapa kati ng'ate abantu abali ku byapa bino tebaali mu musango. I am Solomon Sebowa, the lawyer representing Pastor Robert Kayanja in a matter for a dispute of a land located in Chengera in Mugongo. The dispute arises when the family of William Batley
Devonport received information from the caretaker in Uganda that there are unknown people who were grading the land. Upon getting that information, the family of William Battery Devonport contacted their friend in Uganda, Pastor Robert Kayanja, and they gave Pastor Robert Kayanja powers of attorney to file the suit which is in court. So this suit is as a result of one of the siblings of the late Joseph Balikudeme Mukasa, called Serumaga John Baptist, who fraudulently obtained letters of administration from court by providing wrong information and concealing information that his brother, the late Joseph Balikudeme Mukasa, had passed on in Uganda and buried in Uganda, whereas not Joseph Balikudeme Mukasa died in the US and was buried in the US. And David had the late Joseph Balikudeme had a will, and in the will he appointed William Battery Devonport as the executor of the said will. So upon discovery that actually there were some intents of taking away the land from the rightful beneficiaries of the estate of Balikudeme, we received instructions to represent William Battery Devonport, but who was suing through Pastor Robert Kayanja. What happened today was the locus visit. We filed an application to maintain the status quo of the land, and among the prayers were to stop any further subdivision or transfer of the suit property before the conclusion of the case in court. So today the court visited the locus to ascertain the boundaries of the land and also to ascertain who is in possession of the disputed property. Yeah, sure. We have copies of the pleadings. That's the plaint, the respective defenses, and we also have a report which confirms the fraudulent subdivisions of the land. Amanya gange nze Wilfred Luganda Seruwaji, ndi mu kifo kino nga keyateeka obuvunaanyizibwa muzeeyi Dr. Mukasa bwe yandekera bwe yali ng'akyali mulamu. Dr. Mukasa ebirombo ly'amanya g'evenyu akakwate gy'oli eri Dr. Mukasa. Mannya ge Dr. Joseph Balikudeme Mukasa. Nze najja wano nga omukozi oba kubanga ebiseera ebyo nga tukozesa volunteeringa. So najja wano nga nze kuyambako ku engeri gye yalina project eno ya orphanage kati ng'agizimba n'ezija nange ne muganda wange yandeeta mmere nga nnyambako kujjayo okwolesebwa kw'omugenzi. Kati bwe yandeeta nensangawo yalinawo sister we n'abazzukulu be kani nga ye yasinganga kubeera mu America. Okay, yabeeranga mu America neyakyalanga bukyazi okujja okulaba project etuuseewa. So kati awo nange we najjira myaka giri 1999 okuva awo. So kakati
mu 2024 nandekera obuvunaanyizibwa obw'okulabirira ekifo kino. Kati bwe yawummula naye nga tena kuwummula abazungu bano ba Davenport bamutumanga okuleeta offerings ya Pastor Kayanja engeri bwe zityo, era bamuyambangako n'oluusi Pastor Kayanja amuyambangako oluusi okutambula okujja bwe byabeeranga nga bimukalubiriddemu nga muzeeyi bya finance. Kati ne bamuyambangako okujjamu ne bakwatagana nga bwe batyo. So kati muzeeyi bwe yawummula n'abanga yankwasa bali ba Davenport. Kati bankwasa ba Davenport naye nga engeri gye balina omukwano ne Pastor Kayanja bo naye simanyi nnyo nkolagana ya Mwami Davenport ne Pastor Kayanja, ne muzeeyi bwabanga anaatera okuwummula nankwasa ba Davenport. Kati ba Davenport ate nga mikwano gya Pastor Kayanja kati awo ne bankwasaganya ne Pastor Kayanja n'angamba nti ekintu kyonna ekiba kizza obwetaavu bonna oba waliwo abazze ku nsonga yonna ndabe Pastor Kayanja. Kati nali ndi wano omukulu Serumaga, batabani be babiri basooka okujja, amannya gesinza kujjukira bulungi, okujjako njukirako lya batabani ba Serumaga, muganda w'omugenzi, muganda wa dokita. Kati bwe bajja ne bagamba ntwawulira muzeeyi yawummula, so kati taata waabwe ono Mwami John Serumaga ayagala kutwala buvunaanyizibwa bwa muganda we. Akati nze ne mbagamba nti okay, naye bwe muba n'ekimwetaaga kyonna mugende wa Pastor Kayanja, kubanga abazungu bangamba nti kyonna kye beetaaga omuntu yenna kyalina kyebuuza alabe Pastor Kayanja. Era muzeeyi oyo batabani we bajja ne mbasindika Pastor Kayanja. Kati ne muzeeyi Serumaga olwaddako naye najja, era n'abatabani abo ababiri era ne mbagamba nti mugende wa Pastor Kayanja ku Miracle Center bwe mwana kimwebuuza kyonna eky'ensonga za wano. So ne bagenda, simanyi oba bagenda oba tebagenda simanyi, naye kati nga beebuuza Pastor Kayanja yaani yayingirirawo mu bintu bino, kubanga bo bali bazze nga bamanyi oba nze mutwe oba nze nvunaanyi, gamba byange bagenda okuzira nti ate nange si byange kubanga mandekawo nga alabirira. So kati bwe bagenda simanyi oba bagenda, ekyaddako nagenda okulaba nga ate bazze nga batugamba tuveewo, batuwa n'ebbaluwa etujjawo. Nentegeeza abazungu nali nategeezako abazungu ku nsonga y'abantu bano nga bazze. Kakati bwe baleeta ebbaluwa eyo nentegeeza abazungu era ne baŋŋamba ndabe Pastor Kayanja. Kati nagenda Pastor Kayanja, Pastor Kayanja nansindika ndabe looya we, ensonga ezo batandike ozikola ki, ozikwata mu ngeri ey'okuzitereeza mu bwannannyini, kubanga no bajjanga nga bannannyini ate nga nze muzeeyi teyabandekeranga bannannyini, okujjako nali nkimanyi nti baganda b'omugenzi ba Dokita Mukasa. Ate sister we yaliwoko, kati nga mmanyi nti si bapya mu kifo naye ng'ebibwannannyini nali mmanyi nti nze muzeeyi teyandekera nti waabwe ekyo teyakyendekera. Kati bo ne bajja nga bannannyini nga baagala kutwala buvunaanyizibwa. So nange netwala nga baŋŋamba ndabe Pastor Kayanja bw'ensonga ezo zonna ne nzimugamba. Kakati batusindika ewa looya we, so ensonga ne zigenda mu kkooti. So kakati okutuusa ebbanga lino nga waliwo ensonga ezo zebeetaaga okutereeza ezikwata ku kifo kino. Ne mpulira nti basala ebyapa, so ne bajja batereeze ensonga z'ebyapa ebyo. Kati rero baganda b'omugenzi bagenda bafuna obwannannyini, baasa obwannannyini okuva ku LC power bakita batya, baasa obwannannyini LC ne bagende maaso processing ebyapa nga basabye gundi Muzeeyi John Serumaga abeere administrator w'ekifo. So kati nagenda mu kkooti nabamuwa obuyinza obwo mu kkooti, era ne batandika okulaba engeri y'okutunda. So kati omulamuzi ebyo byonna bwe bize bigenda mu maaso abagula bakayana. Kati rero bana mukulu batabani ngambe nti ya Serumaga, family ya Mwami Serumaga be batunda esebo.
buli mu kufuna ani mutuufu kubanga ye muzeeyi we yafa yaleka alese ekiraamo ffenna kye tutamanya okujjako nze nali manyibwa nannyini nga buvunaanyizibwa bawadde bali ba Davenport naye ng'ebyokulama nabiki nze saabimanya nze kye namanya nti obuyinza abuwadde bali naye nga bwe yaba bali kati ne bajja nga balina ekiraamo kubanga bwenagerako ne Davin ani baati okusooka nanga nti muzeeyi yamuwa powers of attorney muzeeyi ani dokita nga tanaba kufa yawa gundi ani baati ate Davenport muzeeyi nga tanaba kufa yaŋŋambanga nti neewuunya Katonda naddira nze omuddugavu nampa okuzaala abazungu mu kye tugambanga nti ani Davenport mutabani we kati nga agisaana yeewuula baba kita kwola mu ngeri nti yabatwala okubeera abaana be era ekyo ng'akyewuunya nnyo naga ye abazungu ne bakuyita taata ne bakuweerezanga taata so ekyo buli kaseera bwe yajjanga atubuulira ensonga eyo so kati bwe bikyuka nga biri obuvunaanyizibwa awadde Davenport awadde baati nga mutabani saakyewuunya nnyo mu nsonga eyo so bwe byagenda mu kkooti ne basaba obwannannyini butandike okuvaayo so ensonga eyo kati bweri bwetyo wakati obwannannyini baweereza ebiwandiiko mu kkooti ebiraga nti be bannannyini b'obuweereza bw'ekifo kya muzeeyi omugenzi Mukasa bali ku ddembe. Ekiraamo kyali kiwa baati obuyinza kubanga alinga omuzzukulu ng'omuzzukulu wa muzeeyi. Simanyi naye engeri bano gye oli gy'asaba ebbaluwa emuwa obuyinza okuvako ono muzeeyi Serumaga so kati baatunda ndowooza ne batandika okukyusa ebyapa ebyo. Kati ensonga erese omulamuzi kwe kubeera nti ekifo kikaayanirwa kirimu ebyapa bibiri so okujja ku ground okulabya ddala ekifo kikaayanirwa kyekifaanana kitya biki ebikiriko bisebo. Nawulyako nti bano bakola special title bano ba Serumaga bakola special title kubanga nze nali manya ebyapa ebibiri kakati ate nempulya nti bakola special title bakkiriza okuba nti yaabwe kati baddembe okutunda esebo kati nga nze saamanyi kubanga ekyo tekyogerako nti ebyapa biri wano wabiri wali ekyo esamanya wabiri wano wabiri diddawa esebo iya nze nganze emboozi ye yalinga nnyo ku ba Davenport omuyita taata noono muzzukulu baati nti kubanga lumu muzeeyi yaddayo ng'ennyumba ye oba amazzi gaava gatya aba taapu zalabika zitya simanyi kati nagamba nti nasanze ebisenge bijjudde amazzi naye ndiwo n'omuzzukulu baati anyambako okwanika ebitabo byange. Muzeeyi yafa 2013. Kusinga ndoza 2018 awo 19 iweeri ne kati era abaana we bali baani abatunda batunda ebitundu ebimu ne basalako ebitundu ebimu naife weetuli simanyi bunene bwa ttaka lino bulungi naye kiyinza okuba nga iko era nga bw'oliraba yabayika nga 2 kitundu simanyi bulungi bunene bwalyo esebo. Nze Solomon Sebowa era nga ndi munnamateeka musango ogulimu Pastor Robert Kayanja. Robert Kayanja yafuna obuyinza bwe bayita powers of attorney ku
okubeera nga akiikirira famire eya Davenport Batley abeera mu America. Oluvannyuma lw'okuzuula nti ebyapa ebyali eby'ettaka eby'ekyengera, ettaka eryali ery'omugenzi Joseph bali ku ddembe Mukasa byali byakyusibwa muganda we mutowe ayitibwa Sserumaga, nga olwo amaze okufuna obuyinza okuva mu kkooti oluvannyuma lw'okujingirira ebiwandiiko ebiraga nti omugenzi bali ku ddembe Joseph Mukasa nti yali yafiira mu ggwanga lino Uganda, so nga ate yali yafiira mu America n'azikibwa mu America. Muganda we n'afoojinga ebiwandiiko nga biraga nti omugenzi bali ku ddembe yali yafiira mu Uganda n'aziikibwa mu Uganda era ku ttaka lino erikayanibwa eriri ekyengera Mugongo, ekintu ekyali eky'obulimba. So bw'atyo famire eyo kwe kukwata obuyinza n'ebuwa Pastor Robert Kayanja asobole okubeera nga agikiikirira engeri gye bali ebweru. Mpozi kyolina okutegeera nti eyo famire ya Davenport William Batley, omugenzi Joseph Mukasa bali ku ddembe yali yakola ekiraamo nga tanaba kufa, era ng'ekiraamo ekyo kyali nga kyagaba ebyobugagga bye omwali ne property eno ey'ekyengera, era nga mu kugaba famire ya William Batley Davenport yalekebwa obuyinza ku property eyo, era ng'omwami William Batley Davenport nga ya executor ow'ekiraamo eky'omugenzi Joseph bali ku ddembe Mukasa. Ensonga zino okujja mu kkooti oluvannyuma n'omwami John Baptist Sserumaga. Kaakati ensonga Sserumaga ye kitaffe atuzaala era wano we twazaalibwa we tukulidde. Awantu wano ettaka lino lyali lya jjajjaffe. Jjajja yagula mu kibanja mu myaka gy'ataano eyo n'agula ekibanja, abaana be ne bava e Bunyolo n'ajja nabo ne babeera wano, ne maama waabwe ne bamuleeta wano nga babeera wano, era ffe tugenda okuzaalibwa twazaalibwa wano. Ennyumba eyo gye mulengera eri kitange yagizimba Sserumaga. Erinnya lyange nze Yohana Batesita Sserumaga, nga nzaalibwa n'omugenzi Joseph Mukasa bali ku ddembe era ababeera ku kibanja kino. Kitaffe Bruno Sserunkuma Kaboogere yagenda dda mu mwaka gw'ekinaana ogumu, ne nnyaffe yabeeranga wano naye n'afa mu 2022. Kaakati twamugjawo wano ne tumutwala, nnyaffe ne tumutwala gyendi kubanga nafuna ekibanja ekirala. Kaakati nno ekibanja kino sisoose busoose kukibeeramu, kyasooka kubeeramu taata wange ne nnyabo omugenzi, bombi nga bagenzi. Mu mwaka gya 5 eyo nga 2 bwe gityo. Kakati oluvannyuma taata bw'afuna ekibanja ekirala n'avaawo n'agenda, ne tusigala wano abaana. Mwannyinaze mukulu waffe Nalowoozo Maria obuzibu bwajja bwe buti nti nze bwe nafuna ekibanja eri ekirala wano nenvaawo, naye nendekawo mukadde wange oyo omugenzi Alisitera Musibika Naziwa, owulidde, ate
ne mukulu wange Maria Kevina Nalwozo n'abaana be ne basigala wano. N'abange nabajjawo bagende batandika okuyigira mu kyalo eri, naye nga baali bayigira Nabbingo. Wano ku kyalo tewali batamanyi. Awulidde? Ani? Omusumba Kayanja simanyi ngeri gye yalifunamu kubanga simumanyi, n'okumulaba nze simulabangako, mpulira buwulizi. Awulidde? Kakati Kayanja ye yamanye engeri gye yajjamu in contact ne Nankanyi ne mukulu wange oba n'abantu abakuno. Naye kakati ono omusajja ava okwogera wano musimanyi aliwo ku lwa Kayanja, oyo yajjanga mu pakasi nga mukulu wange azeeko eno ng'ayagala okwongera okuzimba amayumba asobole okutereeza ekifo kino.